Ssaabasajja baamulogadda si yoli ate ekintu ekyo balangira be bakingambye wakubiri. Ssaabasajja baamuloga amasengere gatugambye Uganda yenkya. Ssaabasajja omulabye Kabula, Ssaabasajja omulabye Masaka, Ssaabasajja omulabye Ekyotera, ne weebuuza omulabye ku mwalo. Ate nga mu matikkira ge yabula omuntu omugezi awo yali badde yeebuuza nti yayogerera bbali ku matikkira abantu be n'abeekweka. Kati awo omuntu omugezi aba fe Abaganda ekituteekesa abasiige buli wantu oba mu mbiri eno ewaffe nze gye mbeera mubalangira ekiteesaayo abasiige okuva mu bika ebirala kwe kuwuliza nti buli kiwamu mu Buganda kiri mulaala. Uganda yenkya. Yatulimba nti Kabaka mulwadde wa allergy. Kati akyasobola okiyimirirako atugambye nti Kabaka allergy yamuluma kubanga yatugamba nti allergy yakola ki bulwadde bwa bimuli yakosekamu olw'ebimuli. Kati Kabaka allergy yamuluma ayinza okukitubuulira mu kaseera kano nti yamutwala Namibia ye yamutwala buli wamu gye yagenda kubanga omuntu yenna bw'omulaba nga alina kyayogera gwe amaaso bagamba nti ebiseera ddagala. Buli woowe ekintu ekiseera kyovula twali tusobola okuvayo mu kamera ne twogera naye twagamba katuwe ekintu kino ekiseera tulabe naye tukirabye. Myaka 10 ne munonya Ssaabasajja Kabaka talabikako. Emyaka 10 omutaka n'anonya Ssaabasajja nga talabika kitegeeza wabaawo ebintu bya Buganda tebikyagatta. Uganda yenkya. Okuteekawo katebe mu Bwakabaka bwa Buganda katebe kwali kutaasa kuba Kabaka babayambeko empewo ziremu balinnya n'eddalu liremu baggwa buli kaseera balemu okuyingira mu mbeera eyo nga balamula abantu baabwe. Kyekyateesaawo katebe baamugoba ne wali baateekawo kyaki kati mandwa ziri nnyaani mbuulira zirina kuli nnyaani. Ekyaawo katebe kitegeeza ye muntu akola ku mmando za Kabaka gwe zirinnyako n'alamula najja abuulira muni owooluganda nti kiri kino bwekiti. Katebe taliiwo n'ennyumba baagisaanyawo n'embuga ye baagisaanyaawo baneera ate benjogerako abaliwa Emmengo. Uganda yenkya. Kabaka waali ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulondo alamula aluwa Muganda otalamula Buganda alamula ddi? Ssaabasajja alamula bantu talamula bisolo talamula eri gyali mu Masaka ya Enkoni alina kujja n'atula mu lukiiko lw'abantu ne bamubuulira ensonga zaabwe n'aziramula. Kibayita nti Ssaabasajja ali ku Namulondo akola ki? Alamula. Bw'aba omulwadde nga yeekwese era bamunoonya butiribira gy'alamule kitegeeza kati ali bali wa Namulondo lwakuba abantu ebintu tebabyawula. Ogamba nti Ssaabasajja ali ku Namulondo kwali afuga naye okulamula taliiko talamula. Ebyo ebintu bibiri ate ffe tetufugibwa. Alamula ajja n'atukola ki? N'atulamula. Kati Ssaabasajja mu kaseera kano talamula wabula ali ku Namulondo. Uganda yenkya. Abambowa ba Ssaabasajja Kabaka buli watambula gw'obalaba lwaki tebaliiwo? Mundu ze tulaba kati be bambowa abakyoli abalango abanyankola abakiga be bali ku Ssaabasajja. Kitegeeza Obuganda tebukyawuliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kabaka lwaki akwekebwa? Emabega mu pulogulaamu ezaayita nabagamba nti Kabaka wa Buganda Mayiga yamuwamba diplomatically. Muganda wali mu buwambe. Muganda wange ali mu buwambe atya tekisoboka mu Bwakabaka bwa Buganda ng'omuntu omu yakkiriza ogenda okulaba omuntu nga Kabaka entity namba olano omukulembeze w'eggwanga n'olaba n'omukulembeze w'eggwanga president asobola omuntu okumwesabira appointment n'alabika. Naye wano mu Bwakabaka bwa Buganda tewali muntu yenna asobola ku accessinga Kabaka okujjako Mayiga n'amagye be basibye akayumba ku Kabaka. Uganda yenkya. Mu lulyo olulangira waliyo kye bayita amasengere. Era baakola nsobi okuddira ekizimbe okukituuma Masengere nga tekiriiko yadde embuga y'amasengere. Masengere kyeki? Masengere kitegeeza emyoyo gy'Abassekabaka abaabula bonna bwe gijja olukiiko lwe gituulamu ne giruŋŋamya abantu ge Masengere. Kati baasinzira ku kyeyo ekizimbe kiyita amasengere. kiriko bya busuubuzi. Kitegeeza n'empewo bwe ziba zitawo ne ziraba erinnya Masengere zigenda okukyama nga tezisangamu balimbi abwe bayogera birala nga zeeyongerayo. Lwaki kyaleetera empologoma okuvaayo waggulu n'egwa? Kirabika kyekyo kubanga yalabanga ekifo mwe bagitadde sige Masengere
amasengere mutulamu Bassekabaka ne bajja ne balungamya olulyo olulangira kyobola bafa abalangira Kaaso Kampungu waffe yatubuulira dda ekiruma Ssaabasajja va ku bino ebyo bino bye boogera ebya alaji amasengere ntudde mu masengere agawera 100 Uganda y'enkya. olubiri luli mu Lusuubo oluliwa olwo Mengo olubiri lw'Emmengo kwata ku mumwa ojja kukwata ne ku mutwe kuba naliwo nze byekugamba ze saawulira nalaba baleeta ekipapula tuteekeko omukono ne tugaana nti olubiri tetirwamu mwete mutunda lwa Baganda mwaka kyokujja emyaka kemaze emingi n'ebizibu kebadde ebingi omwaka sobola kugwerifayinga bulungi naye bugambye nze nyina obukakafu n'obujulivu kuba mu kikono nali tuteekeko omukono batemeteme poloti abataka ne bagamba tetusobola kubeera mu kwetaba mu mazina ga Nkima kutematema lubiri ne bagaana era endagaano gyeri baagikola waliwo abaagula olubiri lw'Emmengo baluba banja Weesiimye Mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde okukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 773-824-79 oba noti 773-206-588 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Weewaawo abali ku mukutu tubaaniriza mwebale kutugoberera era mbebaza obubaka bwe muteeka ku mukutu guno era ekirooto kya Uganda ey'enkya ekyokulaba nga abantu bakubaganya ebirowoozo ku biki bye bandyagadde ne basuubira mu ggwanga lyabwe mu myaka egijja. Tukkiriza nti tugenze tukituukiriza olw'ensonga nti ebirowoozo bye mussa ku mukutu guno bitulagira ddala Uganda ey'enkya buli omu gy'ayaayaanira okufuna mu maaso eyo. Lwaki tukugamba Uganda ey'enkya? Olwaleero weetuli, ffe weetuli, naye abaana be tuzadde n'abazzukulu be balina okutwala generation eddako. Y'ensonga lwaki tetwagala kutunuulira kyaleero kyokka, twerabira ate olunaku olw'enkya abasinga kye bakola. So y'ensonga lwaki twagala okuteekateeka generations ezirijja ate era tuzoogiwaze okusomesa n'okutegeera amagezi muliro bajjajjaffe baalugera era bwe gakuggwako ogenda wa mulirwana. So y'ensonga lwaki ndeeta abantu abatali bamu ne batusomesa ate era ne batuwabula ku nsonga ezitali zimu ezigenda maaso mu nnyaffe Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Kale mbaaniriza nnyo era tomukoze ensobi yonna kubeera nga mwegasse ku mukutu guno gu kabunamawanga. Era nkomyewo ne mukadde waffe Katikkiro w'olulyo olulangira okuva ekibulala mu Ssingo owa Ssekabaka Winyi ye mukadde waffe bamweyana Asadu. Programu egenda kubeera yakusatu, episode yakusatu nga twogera ku nsonga ezitali zimu naye tukyali ku Bwakabaka bwa Buganda. Kyekireese emigozooba negiriwo wetuli wetugwanidde okubeera bwe kiba bwekityo twatuukawo tutya, ani avunaanyizibwa ani anenyezebwa ku nsonga ezo. Kikulu nnyo Obwakabaka engeri gye buddukanyizibwamu ebika bya Buganda, ekibba ttaka saako n'okutunda ettaka erya Buganda erya ebika oba obutaka bw'ebika obw'enjawulo
embuga n'ebirala bingi ani avunaanyizibwa era lwaki ekyo kikolebwa. So awe tuyita n'okumaakuma n'okuzza omwoyo gwa Buganda guli mwenna gwe tulina okubeerako. Ne kale bangi abansaba ennamba ya mukadde waffe ne kansooka enjibawo olwaleero nga sinnagenda wala nnyo. Enamba ya mukadde waffe noti 772 32 6652 noti 772 32 6652. abali ebweru w'eggwanga emutera okwagala okwogerezeganyaamuuko naye aye neesanga olumu ninza obutaba responsive immediately nendowooza kijja kuba kibayamba okwogerezeganyako naye erine ku WhatsApp. Nsaba mukadde waffe soko namusize kuba tugobe ya taata ku Uganda enkya tugende mu maaso. Muzukulu wa Gabunga neyanziza neyanzeege Essebo erinnya nze omulangira Bamweyana Asad Essebo nga nva Kibulala Musingo ewa Ssekabaka Winyi Chwamale Waswa omwana wa Ssekabaka Kintu muganda wa Chwa Nabaka omuva Mutebi n'abalangira abalala. Okusookera ddala kannamuse kuba laba abawuliriza aba Uganda ey'enkya muleme kubanga omuzungu bwe yagamba nti oba omuddugavu oyagala okumukweka okumanya wandiika. Naye mmwe mbasabira edduwa esingayo obulungi mu dduwa mu Bayisiraamu gye basinga okusaba Katonda gy'ayogerako Mukama abawe okumanya n'okutegeera. Mutegeere ebintu mubimanye. Uganda ey'enkya ebeesiimise ereme kubeera kivume nga ffe gye tulimu ey'olwaleero. Twogera ku Uganda ey'enkya tubalaga ebizibu ebibaddewo mu Uganda ey'olwaleero musobole okugenda mu nsi ensuubize nga muli bateeketeeke. Tubateekateeka okugenda mu Uganda ey'enkya. Weewaawo ye mukadde waffe omulangira Bamweyana Asad. Tetuukulwiseeyo jjajja nyatutandike ku nsonga ezigenda mu maaso eziri current ennyo ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II muganda wo. Ekibuuzo ekikulu abazzukulu bakibuuzizza nti Ssaabasajja Kabaka lwaki akwekebwa gye buvuddeko kakati omuganda omutuufu abeera n'amagezi nga ga nkofu. Enkofu bw'oteekawo ebinyeebwa oba kasooli yeebuuza lwaki kasooli oyo ali awo ani anjagala nnyo yamutaddewo oba enkimega nti amenvu ago agayengedde obulungi ewatali mu kintu ky'amenvu ani yagaleese yeyo neetakwatirwa mu mutego. Naye Abaganda ba kaakati ebyo tebabiri era bw'otega okwasa bukwasa bw'oteekawo kasooli balya buli bagamba gungu agabudde. Ekitali kituufu n'akamu mu Bwakabaka bwa Buganda mu kaseera kano omuntu yalibadde yeebuuza Ssaabasajja omulabye e Kabula, Ssaabasajja omulabye e Masaka, Ssaabasajja omulabye e Kyotera, ne weebuuza omulabye ku mwalo. Ate nga mu matikkira ge yabula omuntu omugezi awo yalibadde yeebuuza nti yayogerera bbali ku matikkira abantu be n'abeekweka. Kati awo omuntu omugezi aba fe Abaganda ekituteekesa abasiige buli wantu oba mu mbiri eno ewaffe nze gye mbeera mu Balangira ekiteesaayo abasiige okuva mu bika ebirala kwe kuwuliza nti buli kiwamu mu Buganda kiri mulaala. Naye kati nkukusiba tewakyali wali basiige bonna baagobwa. Abambowa ba Ssaabasajja Kabaka buli watambula gwe obalaba lwaki tebaliiwo? Mundu ze tulaba kati be bambowa Abakyoli, Abalango, Abanyankola, Abakiga be bali ku Ssaabasajja. Kitegeeza Obuganda tebukyawuliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kabaka lwaki akwekebwa? Emabega mu pulogulaamu ezaayita nabagamba nti Kabaka wa Buganda Mayiga yamuwamba diplomatically. Muganda wange ali mu buwambe atya. Tekisoboka mu Bwakabaka bwa Buganda ng'omuntu omu yakkiriza ogenda okulaba omuntu nga Kabaka entity namba olano omukulembeze w'eggwanga n'olaba n'omukulembeze w'eggwanga omuntu asobola omuntu okumwesabira appointment n'alabika. Naye wano mu Bwakabaka bwa Buganda tewali muntu yenna asobola ku accessinga Kabaka okujjako Mayiga n'amagye be basibye akayumba ku Kabaka
teri muntu yenna asobola kutambula n'agenda Bbanda na kati bamukweka aliwa Masaka mu Kampala talimu. Kitegeeza bamuwamba diplomatically. Naye Abaganda ekyo tebasobola kiraba bakuba nduulu nti Kabaka waali ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulondo alamula aluwa. Muganda otalamula Buganda. Alamula ddi? Ssaabasajja alamula bantu talamula bisolo. Talamula eri gyali mu Masaka ya Enkoni. Alina kujja n'atula mu lukiiko lw'abantu ne bambuulira ensonga zaabwe n'aziramula. Kibayita nti Ssaabasajja ali ku Namulondo akola ki? Alamula. Bw'aba omulwadde nga yeekwese era bamunoonya butiribira gy'alamule kitegeeza kati ali bali wa Namulondo. Lwakuba abantu ebintu tebabyawula. Ogamba nti Ssaabasajja ali ku Namulondo kwali afuga. Naye okulamula taliiko talamula. Ebyo ebintu bibiri. Ate ffe tetufugibwa. Alamula ajja n'atukola ki? N'atulamula. Kati Ssaabasajja mu kaseera kano talamula wabula ali ku Namulondo. Kati kyebakubulizaabulizaamu bano ne baganda Ssaabasajja ali ku Namulondo alamula abonna ne basituka ne bakuba engalo bateeketeeke. Omanyi mu Bulange bakoze enkola bwe bagamba Ssaabasajja ali ku Namulondo alamula nga basituka nga bakuba engalo. Okuba engalo dakiika emu. Ssaabasajja yali bulungi nga basituka. Nga tebibaddeewo omulundi guli nga badde tisibibadde bikake nga tebibadde byampaka kuba nkijjukira ekigambo ekyo omwaka gw'okiwulira osituka n'okuba engalo. Lwaki kikake? Omuntu Ssaabasajja amubeera mu mutima abo mwagazi. Waliwo kibayita Ssaabasajja okulabika eri Obuganda. Abantu tebakitegeera. Ssaabasajja okulabika eri Obuganda si kujja n'atambula ati. Ogwo mukolo gw'amaanyi mu Bwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja okujja okulabika eri Obuganda era nze abantu mbasekerera. Oli n'agamba nti Ssaabasajja yalabiseeko eri Obuganda. Omanyi kyekitegeeza? Kirabika mbonekerero ya mwaka. Ssaabasajja lwakikola n'alabika buli kintu ekya Buganda n'alabikayo buli gye kiri. Nekimulaba nekimujja ne mu amaanyi nga gwe amaanyi ag'okwambala okujja omusisinkana nga bw'ayita awudduka misinde n'ojja omusisinkane. Kati oba kugamba nti Ssaabasajja ali ku Namulondo alamula ekyo kikyamu. Ssaabasajja ali ku Namulondo naye Ssaabasajja tali ku Namulondo talamula. Ali ku Namulondo naye si yatulamula. Tisi yabalamula. Abalamula ye Mayiga. Mu kaseera kano Abaganda balamulwa Mayiga tebalamulwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nina obujulizi. Jjajja ebintu bino bitegeeza kyo nansonyi okuyita jjajja abamu kijja bwe kityo naye abamu era abamu ku bazzukulu babuuza nti kijja kitya okulaba nga emabegako Katikkiro zaatukakasa abasawo bategeeza Ssaabasajja Kabaka nti ekimuleetera okukoseka kubeera n'emirimu emingi mu bantu naye olunaku nnyini lwe yakomawo banga ttono n'ayogerako eri Obuganda. Era ekyokubiri kyotera, ekyokusatu twamulabye ku mwalo. Jjajja bino bikulaga. Ebyo byonna bya bulimba. By'abasajja bapalapalanya kuyisaawo byabwe. Ssaabasajja akola. Ssaabasajja takola. Ssaabasajja takola. Njagala ombulireyo omulimu gumu Ssaabasajja gwako. Mu Buganda wano. Sigumanyi. Ekironza abaami kwekola emirimu gyani gya Ssaabasajja bamuleetera kiwedde. Ebyo temutawanya utatunulayo kyovola batukulukunyiza mpaka buulira bo emirimu mingi. Talina mirimu Ssaabasajja gyakola. Ssaabasajja abeera ku Namulondo ye abalangira ffe mu bulamu bwaffe tulina ebintu bisatu. Kulya nyama, kunywa mwenge na kufuna bakyala. Ye emirimu emitongole gye tulina mu nsi muno. Abalangira. Ate bw'ofuuka Ssaabasajja emirimu gy'alina gy'alibadde gyakubeera baffe. Yes. Kaakati mulimu kyawo mulimu ki gwagamba nti gwamulemerera okukola? Oba egimuli obubi gye gimuleetera okukoseka. Egyokulya, egyokunywa. Okunywa bamunywesa ne bamutuusa paka kuwulira bubi. Kino njagala nkikutegeeze olwaleero. Omanyi abantu bagenze ne badda mu Bwakabaka bwa Buganda buno ne babuzanyiramu. Buganda eno yateekateekebwa nga buli muntu alina kyateekeddwa okukola. Obulwadde bwa Ssaabasajja we bujja abulabirira Ikasujja. Yes. Kati yalibadde yalina abasawo bonna yatubuulira nti kino na kino twalibadde bamativu. So si Mayiga. Mayiga talina mu hailake ya Buganda nga Kabaka alwadde waalabikira. Tateekeddwa na kwogera ku nsonga zonna nti Kabaka mulwadde. Yatulimba nti Kabaka mulwadde wa allergy. Kati akyasobola okiyimirirako atugambye nti Kabaka allergy yamuluma kubanga yatugamba nti allergy yakola ki? Bulwadde bwa bimuli yakosekamu olw'ebimuli.
kati kabaka alaje ya muluma ayinza okukitubuulira mu kaseera kano nti yamutwala Namibia ye yamutwala buli wamuje yagenda kubanga omuntu yenna bw'omulaba nga alina kyayogera gwe amaaso bagamba nti ebiseera ddagala. Yes. Buli woowe ekintu ekiseera kyovula twali tusobola okuvayo mu kamera ne twogera naye twagamba katuwe ekintu kino ekiseera tulabe naye tukirabye. Myaka 10 ne munonya Ssaabasajja kabaka talabikako emyaka 10 omutaka nanonya Ssaabasajja nga talabika kitegeeza wabaawo ebintu bya Buganda tebikyagatta kubanga mu lujjo bw'oba n'olujegere nga lutambuza eggaali we lugattulukuka luti eggaali eba tekyasobola kugenda mu maaso. Buganda olujegere lwakutuka tekyasobola kugenda mu maaso nga bwebadde era togisuubira kugenda mu maaso okujjako nga Mayiga avudde Mengo mukadde wa okujjako nga Mayiga avudde nga kujjako nga Mayiga avudde Mengo buli katikkiro yenna yakolanga ebikolobero ekyataasanga ku Buganda n'okufuna obuweerero kuva mu Bwakabaka bwa Buganda naye nga Mayiga akyali mu Bwakabaka bwa Buganda tetusobola kufuna buweerero naffe ffennyini aboogera tetugenda kuweera. Jjajja mwali mutegeddeko ekiruma baffe baffe omanyi mu Bwakabaka bwa Buganda abantu bo bagenda ne beefuula abagezi naye mu Buganda waliwo ekintu kye bayita kanso ka mpungu. Kanso ka mpungu kitegeeza yalengera ebiri ewala ng'empungu bw'ogiraba mbire nga gwe tulaba na mmesi ekulina nyawo nejja n'egikuba n'ogamba egirabye eti. Mayiga yalowooza nti bajjajja bw'anaaba bazibikira okulaba Ssaabasajja bijja kuba biwedde. Biba tebiwedde. Tulina abalamuzi ab'enjawulo bwe tudda eka bwe tudda mu mbuga zaffe betubuuza ne tubagamba nti omuzzukulu agadde ekkuba erigenda ewa nnyinimu tukole tutya nti weetulire wano nja kukulamula. Abataka bwe babanga balina ekibatawanyiza ku Ssaabasajja balina lwattamu. Lwattamu lwe olukiiko olutuula olw'abataka ne babuuza Buganda eri etya bannannyiniyo ne bajja ne balamula. Buganda eno si ya Mayiga si ya Ssaabasajja yekka si ya muntu Ssekinoomu. Waliwo emyoyo egiva waggulu ku lubaale ne gijja ne giruŋŋamya abaana abataka n'abazzukulu ne gibabuulira nti abange muli mu kulya Katonda akola ki ajjula. Mu lulyo olulangira waliyo kye bayita amasengere. Era baakola nsobi okuddira ekizimbe okukituuma Masengere nga tekiriiko yadde embuga y'amasengere. Masengere kyeki? Masengere kitegeeza emyoyo gy'Abassekabaka abaabula bonna bwe gijja olukiiko lwe gituulamu ne giruŋŋamya abantu ge masengere. Kati baasinzira ku kyeyo ekizimbe kiyita amasengere. Kiriko bya busuubuzi. Kitegeeza n'empewo bwe ziba ziyitawo ne ziraba erinnya Masengere zigenda okukyama nga tezisangamu balimbi abwe bayogera birala nga zeeyongerayo. Lwaki ekyaleetera empologoma okuvaayo waggulu n'egwa? Kirabika kyekyo kubanga yalabanga ekifo we bagitadde sige Masengere. Amasengere mutuulamu Bassekabaka ne bajja ne baluŋŋamya olulyo olulangira. Kyova olaba ffe abalangira Kanso ka mpungu waffe yatubuulira dda ekiruma Ssaabasajja. Va ku bino ebyo bino bye boogera ebya alaji amasengere ntudde mu masengere agawera 100 bukyanga nkula kutuuka wa kitegeeza ntudde mu lukiiko lw'Abassekabaka ne mmanya ebifa mu Bwakabaka bwa Buganda ne mmanya n'ebijja. Amasengere tegakubuulira nti kino lwaliro gajja gakubuulira gazze gatubuulira nti oyo omuzzukulu aganye oba muzzukulu wammwe kubanga nze aba muzzukulu baguli ow'ekibulalo yaba muzzukulu akuba muganda wange guzze gatubuulira nti oyo agenda kufuna obuzibu agenda kufuna ennyimba endeetere agenda kufuna endwadde za bbemba. Enkiiko z'amasengezo z'otuulamu ebyo byonna ozzoobiraba tuzze tubiraba era amasengere gagamba nti endwadde ya bbemba ne bamweyana yeruma Ssaabasajja si alaje. Amasengere kyegakola ki kigagamba olumba oluleetere era omanyi kabaka alamula yajja bw'olaba Bemba nga azze ng'omanya nti oyo obulwadde bwe ng'ayogera ebiruma oli ng'omanya nti Bemba yali kuwono. Bwe buba ndwadde obulwadde bwonna mu Buganda babulwala obutwa babuloga baguli endwadde zonna baziroga omwenge baguloga yejja kati kasoola banga olabye bamweyana ng'omanya wano waliwo
ku muntu ono ekikyamu era ng'alamula. Ssuuna n'ajja. Ssekabaka Ssuuna baamuloga. Yes. Ono kabaka baamuloga ne bamala. Kubanga bw'olaba Ssuuna naye yali asussa amalala ne bamuloga. Ne bamukubira ddu. N'abona ekitabangawo. Abasawo beegattanga basatu. Tebakulima nti kabaka bw'akola amalala bayinza obutamuloga. Ssuuna yakola amalala n'atafaayo ne bamuloga mpaka kuwulira bubi. Ssekabaka Daudi Chwa. Yes. Yakola amalala naye ne bamulogira. Endwadde enzibu. Era bw'omulaba ku mutwe nga zze. Ng'omukongozi wa zze n'ababuulira ati oyo ekiruma muzukulu waffe. Kati ffe ekiruma Ssaabasajja tukimanyi. Bino byakutulima na kutuusa. Bino byonna abantu babalimba. Ab'Emmengo bakimanyi. Abo. Bakimanyika akatono kubanga nabo balina babakettera. Ankugambye lwaki tebabuulira kiruma Ssaabasajja bantu. Lwaki tebalika abantu ne balaba Ssaabasajja. Kakati okumanya abantu abo babiri weebuuze. Omusawo wa Buganda eri Ssaabasajja ye Kasujja. Emyaka 2 tafunanga access egenda wa Kabaka. Kale katufunze mu myaka 10 tafunanga access egenda kulaba owa Kasujja bwe gwabukolako ali atya. Kasujju Lubinga yayogera ku lwatu ku TikTok mu nsi yonna n'agamba nti nze bwe banga ndwadde ndeetere. Bwe mbanga ndwadde ya misambwa Ssaabasajja bamumpemu eddakiika 2. Gokka muvumule bamukkiriza. Ne gye buli kati njogera naye ngamba tekibeeranga. Kakati oyagala ki? Oyagala tukunnyonnyole ki? Endwadde eruma Ssaabasajja baleka Abaganda bagikoleko. Yannono. Okay. Bwe wabaawo endala gye endeetere, omanyi oli endwadde endeetere. Bwe baawo endeetere zino zo zimuveeko kubanga nazo zimuliko. Kati ffe ze tulaba abalungamya ze bagamba nti Ssaabasajja aliko Bemba, aliko Bamweyana, aliko Ssuuna ne Daudi Chwa. Kati Omuganda yennyini ffe tetumwasizza ntunga yagenda amanye endwadde endeetere ezo eziri awo bwe bulwadde obuluma Ssaabasajja. Ffe bwe tuyinawo. Ekitegeeza nti bw'abaawo oluleetere balutulage. Kale bw'aba alaji kyatawona. Alaji wana eddagala egganda erimuvumula pitirivu obungi. Yeetaaga kutwala Namibia kumukweka mu biwonvu na bikko. Omuddo mungi ogusobola okuvumula. Omuddo muyitirivu oguwonya n'Abazungu ate eddagala libakozesa okugenda okudda eri bavumule ffe balijja wano. Kakati ate gwe omutwala oti eri. Alaji bamutwali ani gwe baali batwalidde alaji omuntu okugenda e Namibia. Muntu ki gwe baali batwalidde alaji okugenda e Germany. Alaji aba afuuse eki? Aba w'amaanyi nnyo. Aba afuuse eki? Alaji kyeki? Nze njagala okukimanya. Sikitegeera. Alaji kyeki? Mukadde wange byekusifu ki ebiri emabega w'okukweka obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka? Nakugamba obwakatikkiro buveewo kuba nze soogera byeyogere. Yes. Kubanga obwakatikkiro kibi kivume bw'Omukatoliki bw'ogamba nti kino kibi kisikire ebasaakiririgo ekitasonyiibwa obwakatikkiro mu Bwakabaka bwa Buganda kibi kisikire ekitasonyiibwa. Tuna butunuzi ku Mwanga. Mwanga Katikkiro we Saapolo Kaggwa ye yamutira series n'amukalirira emyaka 7. Akalirira muganda waffe. Yes. N'amukalirira n'agaana okumuziza ku bamuziike. Ye Katikkiro bwe bwakatikkiro bwenjogerako bwe ngamba nti kivume. Obugwanidde bwe ekifo ekyo kiveewo. Ekyo kiveewo tufune erinnya eddala. Kubanga bakatikkiro bonna batukoze bubi. Ssekabaka Daudi twayatibwa Katikkiro we. Ssekabaka Muteesa yattibwa Katikkiro we. Mwanga yattibwa Katikkiro we. Muteesa asooka yattibwa Katikkiro we. Kakati bakatikkiro bano bakwese Kabaka nga mulwadde ne bamuwa access ku bantu abasobola omujjanjaba. Bamutwala ku kiri ekivume eky'abakatikkiro kye bazze bakola. Kati gye tulaga bamwagala taliiwo. Omanyi kye bakola? Ku Saapolo Kaggwa bwe yalabanga abasajja abakulu bamulemeredde kyovula bwe yattooli bwe battooli baleeta Ssekabaka Daudi Chwa nga buto batandika okuleeta abaana abato. Abaana abato kitegeeza ki? Bw'aleeta omwana omuto kitegeeza teri ajja kumubuuza kubiddako, yajja okuba afuga, yajja okubatwala buli kintu.
aho n'abajja babadde bato tebasobola kwesalirawo bwakula nga bamutta. Olabe Buganda gyeri njifuna bulungi nnyo. Kabaka bwe bamuleeta nga muto bwafuna emyaka nga bamukola ki nga bamutta nabadde akyabalemi alabika yajja akitegeddeko naye kati ndaba bwe bamutwala mugundi eri essasa teyamanya Mutebi senga yali amanyi senga yali bajjajja be bamulungamya bulungi nga bamutegeeza n'ekyokukola teyali yesize baami ku bye bazze bakola bajjajjaabe ne bakabaka bye bazze bakola. Teriyo kabaka azze yeefiira ndwadde ye okuva omuzungu bwe yajja wano babadde battibwa bakatikkiro nga bayambwako n'abazungu. Mwanga bamuwayiriza ebintu biyitirivu mwanga tatanga bajulizi. Yes. Mwanga tatanga bajulizi. Okunoonyeza naye kwe nakola kwali kuwayiriza. Mwanga abantu bwe bamuvaamu nga abazungu bawakumyemu omuliro n'atabuka. Bw'atabuka ne bali bamanya nti omutanda akoze eki anyiize ne baddayo ne bamwetondera. Bwe bamanya nti abamwetondedde bagenda kudde bazzeeyo ewa Mwanga ne bamanya kijja kuba kibi ne bagamu battire. Mwanga yafuna di access egende tire omuntu ku kigo ky'ekyotera amutire ebutambala amutire ebyegundi entambula yali awo mbudde obwo wali ogisobola eddiini ye gye yali ayagala. Obwakabaka bwa Buganda buno ekizibu bulina ebizibu bingi naye bulina n'ebizibu ebya madiini. Bulina ekizibu ky'Abakatuliki bulina ekizibu ky'Abasiraamu n'Abaprotestanti. Kati abo balina engeri gye beekwata ebifo. Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda abeera mu Katuliki. Oba abantu bakitegeera ekyo bakiraba. Owulira? Katikkiro omuwandiisi abeera mu Protestant bwe bityo. Amyuka alina kubeera. Abasiraamu nabo bajja ne babawa ekya sipiika. Kiki olowooza kibabaako? Bakugamba basika bantu naye bali be batwala influence ng'omuzungu azze nga baagala okusaanyawo Obwakabaka. Madiini gali gegasalawo. Kakati amadiini gasalirawo gatya Obwakabaka bwa Buganda. Ate ne bakabaka ne bagenda naki naye nkukakasa bwe kataligirya ejja kubiika amasumba. Obwakabaka bulina okuddayo ku nnono yaabwo. Jjajja nzikiriza nti abakulu bano ajjanjaba Ssaabasajja Kabaka omulaba bulungi nawe kennyini enkikozo z'otuulamu ez'amasengere mwali mufunyeeko omwaganya okugamba nti bannange mutugamba allergy naye ekituufu kye kino. Ekibuzo kyo tekyandigwadde kuba temulina kusaba temulina kukola kiroba kuba mwandibadde n'amaanyi agasukkawo nga mulina kulaba bulabi muntu. Mu kaseera kano ekitwogeza ku mikutu gino ejjajja ku bubulwa bwajje mugezzaako byonna ne bigaana. Tosobola kubuulira Mayiga yawamba Kabaka diplomatically yekka mu Buganda yakuwa ebbaluwa egamba nti genda olabe Kabaka. Ne wabanga ali bweru you cannot access koziga alagidde naga nti gundi kola kino ne kino nga siriwo ate kyesuubira nti kizibu kawasa mulekera buyinza. Kakati mbuulira Kabaka n'omuyambadde ate nga nakugambe babega nti omulimu gwe bakola gwa kukyayisa buli muntu asemberera Ssaabasajja. Ssaabasajja yali sinzidde ku ki yali badde atya nga agamba nti nga bamugamba nti takolagana na Dduli Kibaale ne yamuwa Obwakabaka okubuzaawo abumuleetere bwakiwulira yeewuunya nga Kabaka takwatagana na Dduli Kibaale tamulaba okumala emyaka. Kabaka bamufuuyira emmindi oba ya mitwe 10 nze naawe. Kabaka bw'atakola nnono ono yalimu Olungereza lungi. Kabaka bw'atakola nnono buli kimu kyonna kimuyitako ne kimukwata. Nti Kabaka okwebalama ennono emikolo gino natagikola aye atolooza kyeki okuteekawo katebe mu Bwakabaka bwa Buganda. Katebe kwali kutaasa kuba Kabaka babayambeko empewo ziremu balinnya n'eddalu liremu baggwa buli kaseera balemu okuyingira mu mbeera eyo nga balamula abantu baabwe. Kyekyateesaawo Katebe baamugoba ne wali baateekawo kyaki kati mmandwa ziri nnyaani mbuulira zirina kuli nnyaani. Ekyawo Katebe kitegeeza ye muntu akola ku mmando za Kabaka gwe zirinnyako n'alamula najja abuulira Owooluganda nti kiri kino bwekiti. Katebe taliiwo n'ennyumba baagisaanyawo n'embuga ye baagisaanyaawo. Bano era ate benjogerako abaliwa Emmengo
si bapya. Kitegeeza Kabaka agenda kusanga ebizibu ebitalina ino olumba oluleete alulina lumuli bize owulira emmandwa empewo za Buganda zimuli bubi amasengere gatubuulira dda Kabaka mulwaddi bino ne batubuulira kyobulafu tetubikkiriza nze toyinza kungamba nti Kabaka mulwaddi kikale kale bwongamba mulwadde kyekimuluma kimbuulire kubanga ne baba mulwadde ki omuntu afuga abantu omanyizibu kye balina tebaawula Mutebi ne Kabaka babiri banjawulo bantu babiri banjawulo ate kuliko n'owokusatu kuliko ne Ssaabataka yes kati abantu tebabaawula Ssaabataka omutaka amulinako access watali ku muntu yenna amugamba nti ojja mulaba enkya ye Mutebi alimu olwa Ssaabataka okitegeeza omutaka bwamulaba alina kumwaniririzaawo tabuuza nti ofunye olukusa okuva ew'amayega owulira bw'agamba nti Mutebi aba mulangira abalangira bamulinako access watali muntu yenna gwe bayitamu okumulaba yes bwe bagamba nti nno Kabaka wa Buganda eyo baddembe okuyita mu Katikkiro abeeyo ate era nze empakanya nesekuwakanya omuntu agamba nti Buganda eri ku masiga aga nedda ssebo omulembe guno olaba tebikyaliwo tebibangawo amasiga asatu ge boogerako amasiga asatu tekiriiyo kubanga naye bwe kuwa kazindalo kinyonyola tosobola kukinyonyola amasiga asatu kitegeeza ki amasiga asatu ekikola Buganda bantu bakulu katujje tukyalina ebibuuzo bingi twebuuze njawo okubuuza Katikkiro lwaki alaba amasiga asatu ago tegakyaliwo n'ekirala okwongera okugenda ebuzibu okulaba ebintu ebitundiddwa ku mulembe guno ebintu ebyenkizo ebya Buganda n'ebintu ebirala Katikkiro Mayiga byatuusizzaako oba okutemula kwakoze ku nyaffe Buganda katujje nze Hajji Ashraf Simwogerere omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu buffe bwa bulijjo oba nga buluyita social political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi waliwo comments oba emitwalo ebiri nga omutali comments n'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Abakulu tukomyewo mukadde wange okyanga nti amasiga gali asatu omuntu abyogerako ennaku zino aba akulimba tegaliiwo era osigadde nti amasiga omanyi Omuganda nakugamba obutwa tesingira ku lulimi alaba oba butta ekisinga obwo kyobulabe omuntu bwotesingira obutwa ku lulimi gwe kenyini tomanya nti butta oba tebutta kubanga oba ofudde ogenda kulati omuntu afudde kati oba totegedde nti butta nadda kajja kutesingira kuki kyekizibu ekitufunye mu Bwakabaka bwa Buganda amasiga asatu sooka weebuuze essiga kyeki essiga libaamu ki essiga libaamu bantu teribaamu bintu bantu kati njagala nkubuuza ekibuuzo oba nkikuddemu nga bwe nkikubuuza abalangira baki bantu be bakola essiga namba ki namba emu ekyokubiri abataka baki bantu lyessiga eryokumeka eryokubiri Katikkiro baluwa bayina Katikkiro ayina bantu kyabakola essiga lye era abajjawa mu Buganda ekikola essiga bantu si bintu na mirimu bwe tumuyita omupakasi ng'awakana ng'anyiiga kubanga bw'oleeta omuntu ajja kukolera omulimu tafuuka ssiga aba mukozi gwe njagala ondagewo essiga eryokusatu wano lirina ki kwe lisinziira okujja otukolera kirifuula essiga
yajja kukolera kabaka ate kabaka yamulonda amuyambeko ku mirimu. Yes. Kitegeeza okuva eddanira n'abazzukulu abaageranga okukola mu gundi eyo wansi wa Katikkiro baalondebwanga bajjajja balabe nti omuntu asiigiddwayo mutuufu nga naye si ssiga. Kati nze nkubuuza essiga likola bantu. Yes. Kati njagala ombuulire essiga lya Katikkiro abantu libafuga baluwa era libajjambika libajja mu lulyo lulangira. Kati awo wafugawo essiga waliwo abantu baawaawo abali permanent bogamba nti bano balulyo lulangira bano babajjajja bakulu bataka ba Busolya bano ba Katikkiro baluwa ba Katikkiro. Essiga eryo teririiwo abapakasiza binagana amasiga ameka abiri bagenda ne bakulimba nti essiga okutu bwe gaba abiri emmere egwa ne bwe gaba amagazi ennyo egwa abiri tegateekako mmere nga gali abiri bulungi nnyo ibi bakulimba n'essiga liyinza okuba erimu nga lyassaako emmere ebeerako ne bagiteekamu ekituli n'efumba kati bakulimba nti emmere egwawa obwo obukodyo bw'abaagala kutunyagako byaffe amalindirizi agafuula nti essiga eryokusatu nalyo ssiga si ssiga. Ekyo nze nkiwakanya n'essekuwakanya ayina obujulizi obulaga nti nalyo ssiga abuleete n'abantu baalyo ab'essiga eryo kubanga ssiga litekukubaamu abantu bwe bwakabaka bwa Buganda gwe musingi gwe bwakolebwako. Yes. Kyova olaba n'ennono nga bateesa obwakabaka butya bwe bunaabeera ako ka department tekaaliyo era si byemu ku ebyo byateesebwako. Si erimu ku byateesebwako bajja kufuna muntu anaakola ki anaakolebwako nga bulaba bajjajja edda abalala tebalina bakatikkiro balinanga bantu bayambi bawandiisi baabwe bakyama nebijjanga bikyuka. Kyova olaba neyo ekkooti teriiwo kivume kibikisikire kooti ya Kisekwa kivume ate ngenda gitekaka begenda okuteekebwako akazito ogenda kulaba ebitali bya bulijjo. Eyo kooti amateeka gonna agagiteekawo yagamenya dda. Bajjajjaffe essaawa eno mwasazeewo bw'obanga oyagala okutereeza oluzzi n'okuba ggwanga mujje. Yes. Kati njagala nkubuuze bwe mugenda okutereeza oluzzi lw'ekyalo nga mukubye eggwanga mujje waliwo ayinza okusena amazzi paka lwaggulo? Tekisoboka. Buganda eno twagala tugifundemu okumala emyaka oba 3 oba 2 owulira ng'oluzzi tulusima luddeyo abantu basobole okusena amazzi amalungi. Yes. Lufuukuuke mpaka kuwulira mpaka lunaateeka. Kubanga ti bw'okwata obwakabaka bwa Buganda n'obuteeka ku muntu omulala oba n'obulekamu abo tolina kyogenda kufuna. Naye bwe bunaasiiwuka ne tukusima amazzi ne gakka wansi oluzzi ne lubeera nga ekidomola kisobola okugendamu tujja kuddamu tuteekewo obwakabaka obulungi tubuteeketeeke nga Katikkiro ava mbataka kubanga teriyo ssiga lyolondamu bulungi. Toyinza ku Katikkiro tasobola kulondwa bulonda nga tategedde na gyazaalibwa wadde gyava. Kyekizibu kye tulina wano. Ono mumanyi gyazaalwa. Ani amanyi? Tuwulira ku TikTok nga bagamba wa ggwanga lino. Tuwulira bino boogera bino. Tetumanyi. Talina kakungunta ke yayitamu. Okufuuka omutaka olina kakungunta k'oyitamu. Okuba omuzzukulu omutuufu Katikkiro yali badde alina kakungunta k'ayitamu. Kubanga ekyangu nnyo bw'ogamba nti Namugera Kaketo ya muzaala muzzukulu we nga Namugera Kaketo bamuyita. Ono muzzukulu avaawa tinamuwandika ku kitabo bbali. Abantu abawandika ngo emabega w'ekitabo be baasenzebwa nga tebalya bwami. Yes. Owulira? Bulungi. Ng'oleeta omulala yekawiki ng'omuteeka mu kaseera nga kamusunsula ng'agenda ali obwami. Nsibirwa bagenda omukebera bati nti watuyisa bubi nejjajjaawo okutupaka kuwulira bubi tosaanidde kulya wano bukozi bwonna bwa minisita nga bamulizaayo ng'agenda abuli ewalala. Abazzukulu bayitirivu. Naye ekizibu kye tufunye abantu abalondebwa mu Bwakabaka bwa Buganda okugenda okuweereza teri amanyi gye bavuula bamulabe. Ekyo nakyo kisse Buganda okwekula. Bajjajjaffe abantu bano temubamanyi abaweereza Obwakabaka. Teri Bwakabaka bwa Buganda muntu yenna mulonda awo minisita Katikkiro nga bajjajja bamanyi balonda balondi ab'amasaza balonda balondi tetumanyina gye bava. Kyova olaba ebimererezi n'ebigundi n'ebikica byonna biri mu ki mu Bwakabaka bwa Buganda. Tolina gw'omanyi nti ono ye gundi, tolina gw'olaba nti ono bamuzaala wano, tolina gw'oyinako kakwate, tolina ojja muwaabira. Omuntu yenna nga tolina gwe bamuwaabira aba mubi nnyo. Aba mubi. Tewali amuholdinga accountable. Teri ali accountable ku ye.
kubanga nze ndaba ndi musajja mukulu naye nyina abantu abaninako Yes. abantu abasobola okunzikakkanya Yes, kituufu. abo balina abakakkanya bamawale bali awo omuntu yenna bw'abeera mawale nga tayirika amugambako kyetwala kati abaamasaza Katikkiro yalonda abajjawa ani abamuwa kitegeeza alonda bantu bakinywiki kati awo kyekizibu kyetuyina mu Bwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja eno Namulondo tagiriiko talamula. Okulamula tebalamula tebayolamulira ku gundi yayogera ku TikTok ku live yake. Yes, yeah, ngali enkondo. Enkoni kati yali alamula ki? Awo bolamula oyinza obutamala bawuliriza. No, tekisoboka. Directive owawi directive Ssaabasajja si dictator. Yes, weguli. Kakati bw'abanga yawabuwi directive n'awabuwi kitegeza era nabyo biyinza okuba ebitali bituufu. Okulamula oba olina okuwuliriza enjuyi zonna. Okuwuliriza andize kyenkugambye nti ffe baatubuulira dde ekiruma Ssaabasajja kati byonna bye tulaba tumanyi n'ebisinga awo ebiri eri gyali. Jeje tosobola kubeerawo kikolebwa Muganda Osava Chini Mayanja yabuuza kyo nawuza nti wayinze munono mu buwangwa bwaffe emikolo gye tuyinza okukola okutaasa Ssaabasajja Kabaka kubanzikiriza weegiri. Abasiraamu enkuba bwegaana okutonnya nkirabyeko emirundi egisukka 5 enkuba bwegaana okutonnya balangirira ne bagamba nti ku lunaku lwokuna essaawa 5 mwenna muyingire ekisaawe bayimaamu n'abalamuzi n'abawalimu ne bamasheekh buli omu ayingire ekisaawe. Owulira bamala ssaawa 7 bwetatonnya leero olweggula etonnya kitegeeza boogera butereevu naani ne Katonda. Wano Abaganda tulina enjogera gyetwogeramu ne Katonda etya abatabaazi baffe bali ku byoto na ku nsozi na mu miti na mu biwonvu. Ekyo sinza akirangirira bwe kibanga sinze kale nga sinza akirangirira naye nga nkirabye abataka bagambe bazzukulu baabwe buli ayina amaanyi g'asobola okusitula akkirire mu kiwonvu alinnya olusozi endwadde endeetere endwadde enzigi endwadde eya ttembo eve ku Ssaabasajja. Naye ate era endwadde kyova olabanga bakozeseza akakisa ako oyinza ogisabira netamuva kubanga endwadde eya Buganda bagijjanjaba nnyo okuwona nga gwojjanjaba oli naye ng'omulaba. Kati kyova olaba ateekawo olukomera tomulaba endwadde tesobola muvaako mu bwangu eyinza kuwummulamu. Kati kyekizibu kyetulina nkufuna bali bakuba jjejjerebu naye kati tulina kukola kibano betulabako betuba tusitulira amaanyi tugabaweereze gabatabaale bagamba nti lweyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko kati lwebaagaliza Ssaabasajja okumutta lutebbo. Muzukulu Polycarp yabuuzizza nti Ssaabasajja Kabaka okulemezaawo Katikkiro aliko kikulaga ki? Ssaabasajja talemezangawo Katikkiro aliko nekino ekisanja kyaliko takimuwangako. Nali nkyali mu lukiiko lw'abataka nga tutegeezebwako nti bamwongezza ekisanja ng'ebbaluwa saagirabako. Yakozesa mukisa guno Ssaabasajja aludde ng'alina ebimusumbuwa ku Namulondo taliiko kuva mu COVID yonna walaba. Ate ffe n'amasegere gatubuulira nti muganda wa mwali bubi ali mu batamanya ngamba ali mannyo ga mpisi. Kati wabanga ali mannyo ga mpisi tolina kyosobola kuŋŋamba n'empulira tolina kyosobola kunnyonnyonnyola. Mukulu yeewaŋŋamya kyekigambo ekituufu yeewaŋŋamizza mu ntebe yafuga Buganda. Jjajjaffe ekiwago nga temulina maanyi ago kuba nzikiriza omuzzukulu bw'embeera nga ndeese amampaati jjajja ne bwompita buyisi kimmala okukkakkana seetaaga na kwogera bingi. Omukulu oyo kankuwa example bajjajja baalamula ne bagamba mugende e Namibia ne bagenda e Namibia ani yabalemesa? Tewali. Okutuuka eri okubeera ng'okulaba Ssaabasajja Kabaka mwagenda naye okulaba Ssaabasajja Kabaka kyagaana. Naye ate era bajjajja baabwe era baabalungamya ku nsonga eyo nti ensonga eno eri bweti ne bweti ekizibu ye ono era mwava e Namibia nga mubitegedde nga tubitegedde ffe byonna tubimanyi
era obwakabaka bwa Buganda obukyalowooza nti kabaka wa Buganda ali bulungi, ekyo kiharamu. Tekisoboka. Tekisoboka. Bwabanga ali bulungi kiki ekimulagisa omwana Semakookiro eri ensi? Nsonga ki? Njagala ombuulire. Oba batuwuliza gy'abatubuulire. Semakookiro asinga kyabalangira abalala. Mutebi alina abaana bangi. Mutesomo kyadda okubuuza ano nti kitulaga ki mu kaseera kano Ssaabasajja Kabaka kaali mwaka okusoomoozebwa nga Semakookiro alagibwa awubire ku bantu ne Semakookiro waali n'ebirala. Kitegeeza ki? Bakutikka bbula. Ono bagenda okumuggyawo. Oba agenda okuvaawo mu njyawo gye bamuggyewo yonna ng'olina kwogumidde. Nga baakuteekerateekera ddawo oli. Ekitali kituufu. Ffe Semakookiro mulangira. Nga balangira abalala. Mutebi alina abaana bangi. Lwaki batulaga Semakookiro? Kabaka tebamulonda, tebamuzaala. Kati yamukakasa ati. Okutandika omutulaga. Waliwo olukiiko olutuula okulonda ne Kasujjulu bingamba akuumye. Semakookiro mwali. Mwali. Kakati waba taliimu otukakasa otya gw'omutulagira kuki? Osinziira wa? Waliwo ebintu bye ndaba wano nga abalangira bavaayo ne bajja boogerera Kabaka. No haramai. Yes, ekyo kyaliwo mukadde wange kyetwalaba wano mu Bulange nga bateeka omukono ku kiwandiiko ekyokugamba Ssaabasajja Kabaka nti talina kulambula tali mu mbeera mbi. Ne tulaba ne mutabani we Jjunju ng'akomawo lwennyini. Kati kankubulireyo kino nga bamwogerera bakitegeere. Omulangira bw'asemberera Namulondo ekiddako aba alina kufa. Jjunju ateekwa kubanga yafa kati bukyali badde. Singa Obwakabaka bubadde bukyali mu nkola eri. Semakookiro ateekwa kubanga mufu. Wasajja ateekwa kubanga mufu. Ate Wasajja akuuma oli olulangira yagamba nti oyo si mulangira. Kati ate oyo yeetaaga kubeera wala nnyo kuba wabulabe eri oluli olulangira. Kasujjulu binga ebigambo yabyogera nti oyo si mulangira takulwanga omukolo gwonna gwaki gwabulangira. Ne Jjunju oyo naye tali omukolo gwakigwewa tagukolwangako ate nga bataka be bagumukolako. Abo bonna bali mu malisi. Kyobulaba ebizibu bibeetoolodde. Malisi tewali kirala. Ffe kyobulaba bategeera ebintu eby'ennono n'obuwangwa eno Buganda gy'ogiraba wano tezannyirwako. Ate kintu abantu bagenda ne balowooza nti kintu yali muntu wa bulijjo. Kintu teyali muntu wa bulijjo. Kintu ekyamusobozesa okufuga yalina amaanyi. Eyo nagye yatambula gye yagenda Abyssinia wonna okudda wano okwetooloola yali anoonya maanyi. Era nadda nago. Gwomuntu atali mufuzi wano nojja abannono bagamba bugambi ne bakkiriza. Tukiyita ekyomuzannyo. Si kyangu. Tokozesezza mmundu, tokozesezza ki? Ng'ate entalo zaaliwo. Oluvannyuma lwe. Kati kikulaga ki ekyo? Kintu yali wanjawulo era akyali wanjawulo. Kintu teyalwanako naye yateesanga buteesa. Naye ebintu byonna byaggwa. Abaddako abaamudira mbigere baalwana bulwanyi. Kintu talina lutalo yalwana. Naye Obwakabaka buno yabuteekawo. Kakati gwalwana oli kuki? Onoonya ki? Oyagala ki? Era tukukolere ki? Jjajja kisooka kitya bajjajjaffe baalugera nti nkoba za mbogo zijja zokka mu Bunya. Kisooka kitya nti Katikkiro Mayiga omuntu omu ye asobola okuwangula oba okusinga abantu Buganda yonna bajjajjaffe abataka gwayagala gwagoba mu lukiiko lw'abataka gwayagala omwami w'essaza n'akyusa w'eggombolola obuyinza obwo abujja wa obuyinza gambye Obwakabaka yabuwamba n'okutuuka okulaba nga ne bajjajjaffe abalinnyako n'akola bukimu yabufuga teri Kabaka talamula ku mbuga ye ku Namulondo taliiko ali ku Namulondo naye talamula. Mayiga asinga Kabaka amaanyi. Nakugamba Kabaka yatuwa Mayiga n'atujjako. Naddamu ku kintu eki naddamu ate n'akituwa ate Mayiga n'akigaana nagamba mudage we yawandiika. Kakati omuntu asinga oyo obuyinza oba oyagala aluwa asobola okukyusa ab'amasaza nga Kabaka taliiwo. Kati gweyogozanyisa n'akyusa abatongole bonna nga Kabaka taliiwo. Kati ekisobola Mayiga kiri eki mu kaseera kano tusooke tusitula amaanyi gamwolekere. Nawe Bulange jamubula. Eyo Bulange gy'olaba abaami era bujoozi
Mutesa yagizimbira bataka era ebikao birabako. Yes. Naye baagaana ogibawa. Mayiga okumanya ayida effubitizi mubi. Abasiraamu balina omuzikiti mu Lubiri n'agukoonawo. Ssaabasajja Kabaka bwe yalaba nga abataka babundabunda tebalina we bateeseza. N'atuwa ennyumba muli mu Lubiri. Omusajja oyo yagisendawo. N'atuleka mu weema. Twamala kwerwanako n'alyoka atuzza mu gundi mu kisenge kya Kisekwa. Bijjukirawo. N'atusoeka omwo mu dungeon. Mwe tutuula mwe tuteesa. Tuba tukyateesa nga bagamba muveemu. Mbijjukewo nnyo abazimu. Kyova olaba nze nabikoowa ne ngamba kampumule nzire ewange nkole ku birala. Weegoba. Seegoba. Nawummula mu buwummuzi. Nga tojja kubisobola. Nga sijja kubisobola. Era bwe ndaba nga bitabuze nsobola okuddamu. Kutambuza kudde eno kudde. Batambuza batuzze eno batuzze eri. Mu Lubiri muveeyo. Mudde eri ojo yambadde engoye zo nnungi nnyo ensolo zikuluma ebisaanyi bikuluma. Abataka bali mu buzibu mu Bwakabaka bwa Buganda buno. Lwakuba tebaagala kubuulira bazzukulu. Yes. Bayise mu kubonaabona kw'otolabanga. Bw'otuuka awo we bateeseza n'otunulawo abataka Bakatikkiro we bateeseza bagiyita conference simanyaani. Okwata ne ku ttama. Bateesanga eddala baminisita. Ate bafuna n'omusaala mu gavumenti. Yes. Ebyo nze mbimanyi. Katikkiro afuna omusaala, baminisita bafuna omusaala, babawa n'emmotoka. Byonna bya gavumenti ye yabibawo. Meeting enzijukire yalimu President Museveni bwe yagenze okulaba okusinkana Ssaabasajja. Abo bantamira ddala bogamba nti bogenda wa president oba mubi. Nga n'omusaala gwe bafuna buli mwezi bagujja wa president. Kati abo bantu ki? Kwayo abasaba yasaba Ssaabasajja Kabaka asale ku baminisita. Era ne babasalako basigala ba 16 basobola obbawo omusaala. Babawa. Bazigattagatta babawa. Kakati abo abazzukulu bo babagamba ki? Abo bantu si bantu nga motoka ye bakoonye. Tosobola kubategeera. Bino byonna bakulimba babikuweese nga naye ebituufu byebyo. Balaba omutaka nga alina kyagenda okwefunira bamufiirako. Tebaagala bali ku lugero luli nti tetwagala nnume 2 mu kiraalo. Yes. Naye ng'ennume eyeeruwa. Mwabapakasa ate mutaagala nnume endala. So abakulu ekibaluma kuba nalaba omusajja omukulu nga alumye n'ogwengulu aga nti abataka be bagenda kutunda Obwakabaka nga mugenzi wa Museveni omuddo gwasookera ddala. Abo tebali kuguni naffe naye nga ndaba amaanyi n'obusungu bwakozesa. Omukulu ekyali kimuluma kulaba nga tooke gwe nva ku ssente abantu baagala essente. Yali yagala nga muli awo temulinawe. Tetulina kye tukola. Olaba yagenda ettooke. Ssaabasajja bamuwa ettooke ly'okujjanjaba ne balibba. Yes. Ery'okumujjanjaba. Olaba abbeezi omulwaddi. Abo n'obwepankako. Omuntu asobola okusanga ku kitanda nga weebase bakuwadde baasaayo bwoti n'agitwala. Oyo omanya nti akwagaliza kufa. Mane paasi n'agibba. Abo b'ogamba nti basemberera Kabaka asembereddwa abantu abazibu abatakyasobola kumuganya kubeera na bulamu. Ekibuzo kino kikulu Kafeero yabuza Buganda tuli bagezi nnyo naye weebuza twakwamirawa. Ekyatukwamisa we wano. Twakwama bwe twava ku nnono yaffe. Kubanga omuntu bwe yatutabaalanga nga tumuweereza. Twalinanga mizayiro eya Russia n'Amerika gye ziyima eri ewala ne zikola ki? Naye kati abantu baava ku nnono tebakyaweereza muntu mizayiro. Era tulina kuddayo ku mizayiro. Tuziweereze. Ssekabaka Ssuuna bwe yakola amalala bamuweereza mizayiro. Yes. Nemukwata. Kati twagala mizayiro tugiweereze bano abali Mbulange. Mizayiro zibakwate zibanume bamanye nti Buganda si keeki. Kamulege Yakim yakugambye nti bannaayi mutuyambe mugobe omusajja Mmengo mulina obuyinza bungi mu bazzukulu mukunga abazzukulu obutajjumbira mirimu gy'amayiga. Mulabire ku Kyagulanyi kyakola Museveni okumusalako obuyambi okuva ebweru. Mugambe abazzukulu balekeraawo okujjumbira emirimu gy'amayiga period. Mukambuwaleeko. Zine bagamba oluwaluwa lutwale mbajjajjaabwe. Yes. Oluwaluwa lugiyeeyo kuba teruteekeddwa gendayo. Baluwe bajjajjaabwe. Babasange ku butaka ewaabwe gye baba balutwala. Yes. Kubanga bwe baali lyali ettaffaali eryava mu luwalo. Era abantu bamala kulaba nga baswala basabiriza nnyo kati badda nti mwe bamusabiriza muleete kuba bwe baali beetooloola kati mu kaseera kano mwe mwetooloola ne mutwala bazzukulu ba Gabu nga tugende wajjajjaffe abawalusi mutwali wawalusi bw'obanga olina obwongo obutegeera nga tebaakuloga oyinza okutwala ssente ew'omupakasi n'oleka jjajjaawo jjajjaawo n'eddiini zonna zitugamba sooka okusaaba ewuwo jjajja wamwakkuse abazunga empale nga mujja muzirebeza mugenda mu Bulange muzitwalira
era zikola ki mwalimu ebuziza wano Obwakabaka bwa Buganda bwe bwagala mmere weeri obutale 16 buli lole yingire vaamu amatooka 2 n'ennyama n'embuzira buli kimu kivaako buli ku butale obwo. Yes. Kaakati mbulire ewa Ssaabasajja weetaaga mmere ate oba nayo bagibba embiri ne zitafuna embiri enjala abantu balumira eyo tebafuna. Kaakati obutale baabutwala dda teriyo muntu afuna kintu mu katale ne Ssaabasajja ndowooza tafuna. Olaba ne babba TV ya Ssaabasajja abo oyo ayogera Mayiga bamusiba empingu abambowa wanene we yali ku lubiri olowooza bamusibira ki ki ekyamusibya mwakimanya anze mbufunzo yavoola Ssaabasajja nze ngayita malala yavoola Ssaabasajja bamugamba abambowa sebo Ssaabasajja agambibwa nti Ssaabasajja yika yategeera mbowa Kabaka bwa Buganda bamuba empingu ne bamumegga kyovula batayagala bambowa bajja ffe ne muleka omuntu oyo n'ayina emyaka gino gyonna ate ffe twamulonda si ffe tumulonda abataka si be balonda Katikkiro mu biseera bino oluli be baali balonda be baasiiganga kati obusiige bwabavaako waliwo nkugambye waliwo abantu kati Ssaabasajja kankubuleyo kino bamuloga dda oli wakubiri eyakakiŋŋamba omwaka guno olwo ekiŋŋamba nga lumu Ssaabasajja bamuloga dda si yooli ate ekintu ekyo balangira be bakiŋŋambye wakubiri Ssaabasajja bamuloga amasengere gatugambye kale ate oyagala ki jjajja ekisemberayo ddala bintu ki ebirala ebizze bitundibwa n'ebizze bidibagibwa ku mulembe gwa Charles Peter Mayiga ekintu kasooke nkuwa ebibiri ebinene ebitazannya olubiri luli mu Lusuubo oluliwa olwo Mengo olubiri lw'Emmengo kwata ku mumwa ojja kukwata ne ku mutwe kuba naliwo nze byekugamba ze saawulira nalaba baleeta ekipapula tuteekeko omukono ne tugaana nti olubiri tetirwammwe temutunda lwa Baganda mwaka kyoko jjajja emyaka kemaze emingi n'ebizibu kebadde ebingi omwaka sobola kugwerifayinga bulungi naye mugambye nze nyina obukakafu n'obujulivu kuba mu kikono nali tuteekeko omukono batemeteme poloti abataka ne baganda tetusobola kubeera mu kwetaba mu mazina ga nkima kutematema lubiri ne bagaana era endagaano gyeri baagikola waliwo abaagula olubiri lw'Emmengo baluba banja kati omuganda buli waali atamanye ekiddako ekirala ki ekyo tokutteko muma ekirala ki ekirala tunaatandikira awo nkwongereyo n'ekiro jja kukuwa 3 amasiro g'ekasubi bagatunda ani yagula nagamba wiringi baya wiringi seera ani yagula eyagula ye UNESCO ne government ya Uganda ani agiguza Bakatikkiro ba Buganda. What do you mean? What do you want? Masaza asatu bagatunda Bakatikkiro bamulembe guno si bamulala kati oyagala nkugamba ekindeke kikikyo oyagala nkugambe olyoka omanyi nti Buganda eno teriiwo tulina kugisiikuula amazzi gateeke tulyoke tuddemu tusene kubanga bwe tunaasirika ebintu byonna bigenda kugenda nze ina kugambye nti olwatta omwami saagala kulubeeramu olwatta omwami nalumanya lwaki tewayogera kitwagala kunenyezebwa mu maaso saagala kubeera mu ebyo kabisigale ku ntaani kakati omusajja yakubuuza era Abaganda oba baabaki oba Abaganda bategeera batya oba naye mutuufu ndowooza nabo baba balogeramu okyawulayo Muganda abanja federa wangi lwaki Kabaka Katikkiro yabagamba tujeewe kati oyinza ogyewa oba olaba eyita mitendera yatugamba tujeewe amawanga gonna gakola Uganda galina okutuula bino byonna ebintu byolaba bye tukola tuli ku Ssemasonga 5 kutaasa na kununula Namulondo. Yes. Tuli ku Ssemasonga emmeka 5 kutaasa na kola kununula Namulondo eterere era omuntu yedadawo ati no banange tubyogedde twagala mu bimanye. Yes. Twagala mutegiiri
nti Obwakabaka Buganda buli mu kizibu, tebuli nga bw'obulowooleza. Era buli alowooza nti tuli mu Bwakabaka obuteredde, kooti ya Kisekwa kibi kisikire esaana kuvaawo, egenda kusanga ekizibu kyetasanga, kubanga amateeka agagiteekawo teyagagobererako n'olunaku n'olumu. High Court egiteekawo tugenda kubalagako mulundi guno nti Obwakabaka bwa Buganda bubadde butambula kyennyume. Butambula kyennyume ku mulundi guno. Kagwake keetonye kebakwata ku Nansangwa zakudde okunywa. Nze lwaki nnwana nti jjajja wange yekintu siinaawo omulala wakati awo. Kakati ye yateesa ne bannansangwa, kyova olaba ndi muzibu nnyo. Ennono ngimanyi nze ate kintu muka kintu njogera naye ebyo byonna byokola tabikkiriza. Abo bamusenda n'ebweru ne bamugoba. Ogoba otya nannyini Bwakabaka mukyala Kabaka mukaaka omuteekako otya olugi. Abo abasajja abo abali awo abantu bwe banagenda obbabuukira obbategeera ngeno Buganda tewali. Kituufu nti abamu ku baawakanya okutunda olubiri n'oddutemamu poloti ssaawe n'abasinga bagobe. Bwe kiri bona kasabo bakola ekintu bamanya nti onalemeseza luva mabega eri bingi bakuva eri mabega kiro nga bakuteekamu egundi. Naye kati tubadde abantu badde baasirika nga abantu tebamanyi kikooti ekyo nkola kijja kikola. Naye ffe kati abasomi abamanya amateeka abaire ne bannamateeka ekikooti kifu. Ogaana wali okutunda olubiri ne bakutayiza eno mu kikooti ne bagoba. Ajja tabimanyi nabimanya bamugamba bugambi ng'ateekako mukono. Nga tutambula nga ogenda okujja oti nga birala, ogenda okujja oti nga birala nga byayitawo. Bagamba bano be babikolanga naye temwabikola. Kyova olaba nze nduddewo nnyo mbadde emyaka 2 awo ndabye ebintu bingi neetegereza nendaba. Ate nze mbadde muzibu nnyo gye bali, mbadde muzibu nnyo eri Katikkiro. Era nze nabagoba ku mu lukiiko lwaffe okujjamu nga tebakyajjamu. Katujje tumempe program second ntono nnyo. Uganda eyenkya yegwe yabagoba mu lukiiko nga bakyayagala okujjayo. Katikkiro yalina okujjanga mu lukiiko buli kaseera naye tajjaayo. Kale weewuunye okumanya okujoga kuli mu Bulanga awo n'okumanyira bajjajja okuli awo tukulabanga. Katikkiro jjajja n'akusanga nagamba mbadde gyakusinkana nagamba mu January n'omugamba tusinkane mu Gwomukaaga. Omulabi mugatonnya Katikkiro nakugamba nsinkana mu Gwomukaaga. Ompakasi nannyini nagamba nti njagala yakusinga nonga nti tusinkane mu Gwomukaaga. Ng'oli mugatonnya olabira ddala abakumazeemu sensi. Abakumaze ntotegeera sijja kusisinkana abaganya ekigamba. Katikkiro asamoninga atya abataka nti mujje mwakoze kino. Bagoba jjajja ow'ennyonyi Nakinsige Kiiwa owulira. Abataka 2 ne basituka ne bagenda ewa Ssaabasajja bamusinkane bamubuulira ensonga nti waliwo ekizibu. Amazima ga Mungu ne Kabaka yagaana okusinkana abataka. Kyeragamba nti kizibu. Kati no kankulu waliwo n'ekizibu ekirala. Mu lulyo olulangira wali ekintu kye bayita kyotogombolola. Yes. Nze obulamu bwange bwonna sikkiriziganya na Ssaabasajja kugenda mu lubiri olwo olw'emmengo. Era nalwo kizibu eri Obuganda eri Ssaabasajja. Kiwalabye Maleme Katikkiro Mayiga bazimbako ebbaala ku Kyoto. Kakati waliwo Kyoto gombolola mugendwamu ki Kabaka bw'aba ayingira byonna bisigala awo ebizibu byalisanze awo ne wali tabisanga. Kitegeeza awo Kyoto gombola bagiwamba tewakyali tekyakola mulimu gwayo. Waliwo bbaala. Kati Buganda iragawa ku ttaka lyonna Buganda lyerina libatunze ne ku Kyoto gombola nozimbako ebbaala. Oba okyali Muganda kiwuyo abo tebayina naawe kye bakyatugamba oba mutemu. Era Ssaabasajja bamutemudde ebintu bingi. Baagadde okumutemula ebintu bingi bamukoze ebintu bingi. Eri ebbanda gy'olaba baate bw'okubulira ebyayo tosobola kulya mmere. Abo bakeera bukeezi bwe nkubulira ebifa ebbanda. Ssaabasajja ebbanga lyabaddeyo n'ekireka ne nkubulira ebifa mu lubiri bamunaanika. Ssaabasajja gy'abadde abeera ng'abeerayo akaseera eyo tosobola kwagala kulaba ku basajja abo. Kati ndyogera ekindeke ki
kikyo oyagala ndeke ngambe nti kino tokyogerako yogera ku kino ne banda gyali Land Road ate nga apangisa kale kati wulira Ssaabasajja omuteeko otya bagamba nti bajja babanja nannyini ttaka era Bakatikkiro nkugambye olaba agaba ettaka ne batawa Ssaabasajja Bakatikkiro lube lwakirago n'abeera ku lubiri nga si wuwe olina avayo n'amutwala mu naye abantu era batunula kati ekyali abakibagamba Ssaabasajja bamutwale mu kkooti tobala lwaki bamutwala Bakatikkiro bano kyekyabateesawo n'ekibiina kya ligo nti bateekewo bannamateeka babeere mu kkooti Ssaabasajja bagenda ne bamutiisatiisa nga nti bw'okola kino Ssaabasajja abantu bagenda kutabuka nkubulireyo ekyewuunyisa gwali mulembe sijja gwogera abataka baabuuza nti ani yakyusa ekyapa kya Masengere n'akiteeka mu mannya g'omuntu nga wendi nze syogera ku bye syalaba ne baga nti mugende munoonyereze ne baleeta ekyapa nga kiri mu mannya ga muntu ekintu eky'obwakabaka bwa Buganda nga kiri mu mannya gaki ga muntu owa bulijjo omulya mmere nga n'abaana be bajja kisikira Masengere eri mu mannya ga muntu genda onoonye obwakabaka bwa Buganda kiri mu mannya ga muntu Masengere eyo yolaba yabbulwamu erinnya ly'olukiiko lw'abalangira b'Abassekabaka abaazaawa eri mu mannya ga muntu omulya mmere n'abaana be bayinza ogisikira katwadiyo ebyo bakola keno noonye era omanye ekirungi bw'okyusa transfer bakulaga nti gyavudde ono ne kidda wano bwe baba bakitegedde nga bakyusiza era bajja kukiraba naye nga muntu si bwakabaka bwa Buganda ekintu kibayita obwakabaka bwa Buganda kyawufu nnyo ku kabaka wa Buganda bwe guli bintu byawufu naye babikola katogo yani ayina ekyapa ky'olubiri olw'emmengo kiri mu mannya gaani gyali kati njerako okwogera kubanga ebizibu bye tulina wano biyitirivu nga tebikoleddwa abeeyita abayivu Mayiga abadde mu bwakabaka bwa Buganda okuva kabaka lwe yajja n'amulayiza n'okumulayiza byonna ebitukolebwako ye abimanyi yabadde ligo amanya kawovu n'akagga n'oli obutamuggyako mangu alina byatya naye ffe tumukakasa Ssaabasajja ne bw'obanga watunda lubiri jangu otubuulire ffe tujja kukusonyiwa bano bagende Ssaabasajja kyonna nga bakikozesa kubanga bakujjako bakuloga twakkiriza tewakola nnono jangu ffe tukwagala tukyali mikwano gyo kubanga byonna ebikolebwa tubiraba babikola mu butabaawo obwo gwe jangu tukwatagane teri mutaka atayagala Ssaabasajja kino nkikkaatiriza nange kennyini bino nabyenjogera kanterere n'okutereera bino byonna byenjogera ku bwakabaka bwa Buganda njala kutereeza bwakabaka bwa Buganda ate terulibaayo nenkyawa Ssaabasajja kikafuuwe naye bagamba nti n'owuwo bw'aba alina kyakoze omugambako oba omukwata n'omuliyirirako tujja kukuliyirirako bw'oba olina bye wakola mu butamanya kubanga abawabuzi be walonda be babikoze naye bw'oneekwekayo Ssaabasajja kubanga bye boogera nze mpuliddeyo ku TikTok nti Ssaabasajja bamutiisatiisa wakola kiro oli ewaffe ate mulangira ajje atubulire agambe nti ono mugobi yayogere byayogera ne bw'anaabyogera tetujja biwulira nga Ssaabasajja gw'olina ekigambo ky'ofulumiza tetuyinza kusukkawo bannange tunaakwatagana mu programu endala ebibuuzo biba bingi naye tujja kukwata mpola mpola bwetyo tuyinza kusukkawo atakumira mpeera batukumire aye Katonda kuuma maaso moogi Uganda ey'enkya